ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام: الحلال ما أحله الله تبارك وتعالى في كتابه، والحرام ما حرم الله تبارك وتعالى في كتابه، وما سكت عنه فهو معفو، فهو مما عفى عنه. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. Matenda amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa mu butuufu mu biwe byonna, nkakasa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti muddu we era mubaka we oyo Allah tabaraka wa ta'ala we yatutumira bayina yada isaa bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-mu'ta الرحمة المسداة النعمة المهداة وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، baddu Allah tabaraka wa ta'ala, nkutira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna taqwa Allah, era mukimanyi bulungi ti okutya Allah subhanahu wa ta'ala hiya wasiyatu llahi lil awwalina wal akhirin, kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyalamira abaasookawo, kyekiraamo kya Allah eri abaatusooka naffe abaliwo olwaleero okutuusa enkomerero eriggwawo. Yagamba subhanahu wa ta'ala: walaqad wassayna alladhina utu lkitaba min qablikum, twalamira abo abaaweebwa ekitabo abaaliwo olubebere lwammwe, wa iyakum, nammwe, an ittaku llah, okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in takfuru, bwe munaabeera nga muwakanyiza, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi, Allah bibi ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, ate Allah yemugagga yekka atenderezebwa. Allah subhanahu wa ta'ala mu mateeka ge yatussaako mu Qur'an yatugamba: wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhiba. Temugezangako ne mwogeza ennimi zammwe ebigambo eby'obulimba nga mugamba kino kiri haramu tekikkirizibwa, oba kino kiri halaali kikkirizibwa, nga kyoyogera tokiinaako obujulizi. Litaftaru ala Allahi alkadhiba, mulyoke mugunjeewo muteekewo ku Allah obulimba. Naga nti inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba, abantu abateekawo ku Allah obulimba, nahalalisa ekintu Allah kyeyaharamisa, nakkiriza ekintu Allah kyeyagaana naga kitekiina mutawaana, oba omuntu okugaana ekintu Allah kyeyakkiriza nagamba ekyo kigaanibwa, Allah yagamba nti inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun, tebagenda kwesiima. Mataun qalilun, ekibakoze ekyo nno obulamu buno bwe bali ku nsi butono. Omuntu bwayimirirako n'akangaza n'agaana abantu Allah bye yakkiriza, oba okukkiriza Allah bye yagaana, yagamba nti mataun qalilu, kaseera kaabo nga katono nnyo. Walahum adhabun alim, naye ate ku nkomerero bigenda kubabeerera bibonerezo ebiruma ennyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi alladhi rawahu Tirmidhi wa hasanahu al-Albani rahimahullah, nabbi yagamba nti alhalalu ma ahalla Allahu fi kitabihi, ekiyitibwa halaali omusiraamu kyolina okumanya ekikkirizibwa okulya oba okunywa oba okuwasa oba okukozesa, yagamba ma ahalla Allahu fi kitabihi, kyekyo Allah kyowulira nga yakikkiriza mu kitabo kye, kyekiri halaali. Wal haram, ate ekyagaanibwa ekyomuziro ekizira ma harrama Allahu fi kitabihi,
kyekira Allah kyowulira nga yakigaana mu Quran. Omukkiriza ateekwa okuba nga yo kaida agirina nti amukkiriza ebiriibwa ebitaliibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala mu Quran. Naga nti wama sakata anhu, ate Allah kyeyasirikirira n'akireka n'atakyogerako kutugamba nti ekyo kikkirizibwa oba kigaanibwa, kiriibwa oba tekiriibwa, Allah n'asirika n'atakyogerako. Nabbi yagamba nti fahuwa mimma afa anhu, kirimu ebyo Allah byeyatulekera byeyatusonyiwa, n'atakitugaana oba tulagira. Kasobola nga teyakitulagira oba teyakitugaana, manya nti kirimu ebyo Allah byeyatuddiramu n'atuleka. Ibadallah, baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, qad jaa al-islam, obusiraamu bwajja, wal arabu tuharrimu kathiran min al ashya, nga abawarabu balina ebintu bingi ebyomuzizo ewaabwe. Obusiraamu obwajjira bwasingana abawarabu baziza ebintu bingi, min al maakil, mu biriibwa, wal masharibi, n'ebinyeebwa, wa min al marukubat, n'ebyebagalwa, nga balina emiziro mingi nnyo, wa gairu dhalika min al ashya, n'ebintu ebirala bingi, taqlidan lima kana alaihim fi ljahiliya, naye nga bagoberera enkola gye baaliko okuva ku bajjajja baabwe. Obusiraamu bugenda okujja mu bawarabu, nabbi agenda okutumibwa, yasingana abawarabu balina emiziro, balina ebintu bingi bye beeziza, balina bye beegaana. Oluvannyuma lw'obusiraamu okujja, qala ibnu abbas radiyallahu anhuma yagamba, idha sarraka an ta'lama jahla al-arabi faqra'u 30 wa 100 fi surati An'am. Ibn Abbas yaga nti idha asarraka, bw'oba owulira nga kikusanyusa, an ta'lama jahla al-arabi, jahla al-arabi, okumanya obubuyabuya n'obutamanya obw'abawarabu bwe baaliko, faqra'u ma fawqa 30 wa 100 fi surati al-An'am, soma mu suratu al-An'am okuva ku aya 13 okudda waggulu. Ibn Abbas yaga nti bw'oba oyagala okumanya obubuyabuya n'obutamanya n'obujega bw'abawarabu bwe baaliko ng'obusiraamu tebunnaba kujja, soma suratu An'am okuva ku aya 13 okugenda waggulu. Muzo ayati ezo ziri awo mulimu mukhtasaru yazo, mulimu emiziro, kino kizira, kino kizira, kino kizira. faqra'u ma fawqa 30 wa 100 fi surati An'am qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilmi. Mubimu ebitandikirwako yaga nti tandikira ku aya yennyini egamba nti bafaafaaganirwa era bagenda kufaafaaganirwa kuno ku nsi ne ku nkomerero abawarabu abattanga abaana baabwe ne babaziika, naye nga bakikola bighayri ilmi, olw'obutamanya bwe baali balina. Ila qawlihi ta'ala, ogende ng'osoma ayati ezo tuukire tteeka erigamba qad dhallu wama kanu muhtadin. Ekyo bakikola okweziyizanga n'okutta abaana baabwe, bakikolanga mu bubuze era tebaali baluŋŋamu. Ebimu ku biri awo kumenyeramenyeramu mulimu waqaalu hadhihi an'amun wa haruthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim. Mulimu awo mu ayati Ibn Abbas zatugamba okusoma, mwalimu ebirime ebimu nga bagamba ebirime ebyekika bwe biti ebyo tebiriibwa, tebiriibwa, ebyo bya mizizo omuntu okubeera nga abirya. Wakadhalika n'ensolo, mwalimu ensolo ze bagamba nti ensolo bweti ne bweti ne bweti teriibwa, ekyo kya muziro, kizira okulya ensolo bweti ne bweti. Era bakassamanga n'ebirime nga bagamba nti ebirime bwe biti bya Allah ate ebirime bwe biti byaffe. Naye kyewuunyisa, ebirime bye bagambanga nti bya Allah bwe byabalanga ennyo ng'ate bagenda nga babirya, baga nti nedda katulyeko ku bya Katonda. Ate ebyabwe bye byabalanga nnyo bye bagambye nti bya Katonda ne bitabala nnyo nga baga Allah yeewe ekipali, tetuyinza kuddira byaffe tubisaddaako eyo wa Katonda, oba ebyo bye tebyabaze. Wakadhalika waqaalu, era mu ayati eziri awo bagamba hadhihi an'amun wa haruthun hijru la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim wa minha wa an'amun hurrimat dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allahi alayhi iftira'an alayhi. Mulimu ebisolo bye bagambanga
nti ebyo ebisolo ensolo ey'ekika bweti tekkirizibwa kwebagalwa. Eyo omuntu ne bwe bayagala kutambula eyo tebagituulako, kya muzizo okugituulako. Wakadhalika wa an'amu la yadhkuruna sma llahi alayhi, waliwo n'ebisolo bye basalanga nga bagamba ekyo bwe muba mukisala temukyogererako linnya lya Allah. Ekyo musala busazi tebakyogererako linnya lya Allah. Mu ngeri ey'okuwonga ngera bola abaganda bawano baba bawonga nga basalira olubaale oba amasanamu kye basaze tebakyogererako linnya lya Allah kubanga baba basalidde jinni oba sanamu. Allah tabaraka wa ta'ala olw'okwezizaaziza ebintu bye yabakkiriza yabeewerera n'agaasa yajizihim bima kanu yaftarun. Allah ajja kubasasula olw'obulimba obwo n'okupaatiikawo kwe baateekawo okw'okweziyiza ebintu Allah bye yabakkiriza. Wa minha, era mubiri awo Ibn Abbas byatugamba, waqaalu bagambanga ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fahum fihi shuraka. Obwewussa bw'Abarabu bagambanga nti ekiri mu nsolo eyo waliwo mu bufunze bye bagambanga nti ebyo biriibwa basajja bokka, bino biriibwa basajja bokka, khalisatan lidhukurina, ebyo biri khalisata basajja bokka be babirya, abakyala tebakkirizibwa kulyako. Allah aga nti wa iyakum maitatan fahum fi shuraka. Naye ate ekyewunyisa bwe kyabanga kifudde bufi nga kivuddemu nga kifudde nga baga nti aa kati n'abakazi baddembe okubeera nga balyako. Olaba obwewussa Ibn Abbas bwagamba Abarabu balinga balina ebyokulya nga babyawula nti bino byabasajja bokka, omukazi talyako. Nga bwolaba Abaganda era nabo balina ebiriibwa ng'enkoko n'enseenene n'ebirala ng'ebyo biriibwa basajja bokka, omukazi tabirya. Allah subhanahu wa ta'ala yayongera okubeewerera n'agamba sayajizihim wasfahum innahu hakimun alim. Ajja kubasasula olw'ebyo bye bayogera kubanga Allah mumanyi ate ye mulamuzi asembayo. Ajja kubasasula okutuuka okuba nti bakasama mu biriibwa ne bagamba bino biriibwa basajja bokka, bino tebiriibwa bakyala. Allah ajja basasula olw'ekikolwa ekyo kye bakola. Allah agamba era waharramu ma razakahum llah iftiraan ala llah, beziiza ebimu ku bintu Allah bye yabakkiriza min alharuth wal an'am kama dhakartu lakum, naye nga bakikola iftiraan, kugunjawo bugunja nkola, kuteekawo buteesi bya buwangwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bye yabateekerawo. Allah bwe yali abawaako komenti ku bikolwa byabwe ebyo yagaa nti faman azlam, ani asinga okubeera omulyazaamaanya, mimman iftara ala llahi kadhiban, okusinga omuntu ateekawo ekintu ekyobulimba naye ng'akitaddewo ku Allah n'agamba kino tekiriibwa, kino tekiriibwa, kino tekinyeebwa, kino tekyebagalwa, bino ebirime tebiriibwa. Ani asinga obulyazaamaanya okusinga omuntu ateekawo obulimba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Liyudhilla nnasa bighairi ilmi, alyoke abuze omugigi ogunajja abuze abantu naye ng'ababuliza ku butamanya. Kubanga Abarabu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yababuuzanga kul adhakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alayhi arhamu lunthayaini, abange ensolo ezizaaliddwa ebbiri zezigaanibwa oba ensajja ebbiri zezigaanibwa oba ezizaaliddwa nga nnongo ng'emu nsajja endala nkazi zezigaanibwa, nga tebalina ansa gye bamuwa. Kati bateekawo obubuze n'obulimba naye nga babuteekawo bighairi ilmi, nga babuteerawo mu kutali kumanya. Bighairi inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, mukimanyi nti Allah talungamya bantu balyazaamaanya. Waqala ta'ala fi akhiri hadhihi kulli, ebyo byonna Allah bwe yamala obitubuulira ti Abawarabu baali bazizza, balina emiziro, balina ebipali, balina ebisiraani. Allah subhanahu wa ta'ala ebyokulya bye baaganda bannaabwe nti bino temubirya nekino temukirya nekino temukirya, Allah yamaliriza agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti bagambe aya yesembayo ku byokulya byammwe bino, kul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla lighayri llahi bih.
yamugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti gamba abawarabu kino kyekisembayo ku bigambo ebyokwezizaziza kino tekiriibwa kino kiriibwa ono awasibwa ono tawasibwa eno ensolo yebagalwa eno tebagalwa bino biriibwa basajja bino tebiriibwa bakyala Allah yamugamba bagambe kul la ajidu fima uhiya ilayya sisiŋŋaanyeeyo mu Allah byanzisizzaako muharraman nga waliwo ekiri haramu ekitaliibwa ala ta'imin yat'amuhu ku muntu yenna yagala okweriira sisiŋŋaanyeeyo mu Allah byanzisizzaako nga waliwo ekitaliibwa ku muntu ayagala okweriira illa an yakuna maitatan okujjako nga kyafudde kyokka ekyo kigaanibwa illa an yakuna maitatan au daman masfuha oba omusaayi gwakafecce ogwo nagwo guli haramu teguliibwa omusaayi gwakafecce abalaalo abayima n'abalunzi bagumanyi ensolo basobola ogikuba wali omuswa ne bateekako akasepiki ne balembeka omusaayi bwe gujjula ne bazibikirawo ne bagufumba ne bagusalasala nga keeki ne bagulya ogwo omusaayi guli haramu teguliibwa wakadhalika oba ensolo nga bagisala basobola ogisala obulago ne balembeka omusaayi ogwo ne bagukuŋŋaanya ne bagufumba ogwo teguliibwa kati Allah tabaraka wa taala nti bagambe ekiryo ekyomuzizi ekitaliibwa omusaayi illa yakuna maitata ekifudde kyokka au daman masfuha oba omusaayi gwakafecce au lahma khinziri oba ennyama y'embizzi fa innahu rijisun kubanga ebyo bukyafu au lahma khinziri fa innahu rijisun ebyo bukyafu au fisqan oba bwononefu naga nti uhilla lighairi llah biba bisaliddwa nga tebyogereddwako linnya lya Allah tabaraka wa taala aya eyasembayo ku miziro gy'abawarabu Allah kyeyabagamba gamba abasiraamu sabawarabu sisiŋŋaanye eyo nga waliwo ekintu ekyomuziro ekitaliibwa okujjako nga kiriko ebyo ebisatu kifudde kyokka nyama ya mbizzi oba musaayi gwa kafecce kyekiri haramu gwe muziro ogw'abawarabu Allah gwe yabakkiriza era Allah n'abanenya n'abaga nti kul araaitum ma anzala Allahu lakum min rizqin abange mulaba mutya mumbuulire kul araaitum mulaba mutya yani akhbiruni mumbuulire ma anzala Allahu lakum min rizqi Allah ebyokulya bye yabasiza kubanga Allah yatuga nti kulu min tayyibati ma razaqnakum mulye ebyo biri halaali byonna bye mbagabidde kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ebiri ku nsi mulye biri halaali byonna bitukuvu ezo ayati Allah yazisanga atukkiriza okulya buli ekiri ku nsi kuno okujjako kyanasozza kuno kino kirina obuzibu kino kitta kino kyabutwa naye ebiri ku nsi kuno byonna Allah yabitonda yatugamba kulu mimma fil ardi halalan tayyiba mubirye bitukuvu bya halaali kati Allah naga nti kul araaitum ma anzala Allahu lakum min rizqi mulaba Allah riziki gye basiza faja'altum minhu haraman emu ne mutandika ogifuula haramu faja'altum minhu haraman wa halala ebirala ne muga nedda ebyo tebirina mutawaana kul Allahu adhina lakum kul Allahu adhina lakum mukakasa ekyo Allah yakibakkiriza am ala Allahi taftarun oba mwateekawo ku Allah bulimba riziki Allah bwamala ogitusiza naga nze ngitonze mulye kino ne kino ne kino mwe ne mukeera ku makya ne mulondolamu ebimu ne mugaa kino tekiriibwa tewali bwino ne kino tekiriibwa tewali bwino abaffe kul Allahu adhina lakum mukakasa ekyo Allah yakibakkiriza kyemukola am ala Allahi taftarun oba muteekawo ku Allah bulimba fadalla dhalika ebyo byenjogedde ne bitegeeza annahu kanat min aadati al-arab tahrimu ba'd al-umuri mimma ahalla Allahu tabaraka wa ta'ala lahum abawarabu nabo baali beeziyizaako ku bintu ebimu owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala be yali abakkiriza fanaha al-islaamu dhalika obusiraamu ne bubagaana okuziza emiziro wal-i'tidaa n'okweyitiriza ne basukka we balina okukoma walam yakun linnabiyi sallallahu alaihi wasallam tahrima ma ahalla Allahu lahu abadan nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama era yali mu mbeera ze nga tekamutandangako n'olunaku n'olumu n'agaana abantu okulya ekintu Allah kyeyabakkiriza okulya teyali nkola ya busiraamu nabbi waffe talina kintu kyonna kyeyagaana abantu nti kino temukirya era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yagamba mutagenda kuddayo kunywa mubisi
olw'okuba bakyala be abamu baali beesuddemu akamba zuuru nga baagala bamulemesa okuddayo eri ewa Safiya gyanywa akabisi k'enjuki ne beeteekamu awo ka boycott. Nabbi naga nti oba kirabika mubisi guno gulabika bwe gulimu maghafiri, gulabika bwe gunyanga maghafiri, naga sigenda kuddayo, haramu okuva n'olwaliro sigenda kuddayo. Allah n'anenya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha nabiyyu, owaye gwe nabbi, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajika, lwaki weeziyiza ekintu Allah kye yakukkiriza mbonoonya okusiimisa bakyala bo. Allah n'anenya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amunenya lwaki? Olw'okuba yali ataddewo omuziro nti kino sigenda kuddayo kikombako, naye nga kyeyeeziyiza ow'ekitiibwa Allah yakimukkiriza. Allah n'amunenya. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyalina muziro gwe yeddira. Nabbi teyalina muziro gwe yeddira nti kino gwe muziro gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nti guno omuziro gwa nabbi tagulya. Kama yadhkuruna dhalika ba'dhu al-jahla, ng'abamu ku batamanyi busiraamu bwe badda mu bantu ne babawuddiisa babagamba ng'oli alimu n'oluwalimu walimu, mbu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina naye omuziro. Omuziro gwa nabbi gwali ki? Yali nswaswa. Olwaki? Olwa hadisi eno. Katwaga mbabuulira obulimba n'obutamanya bw'aboogera ebyo, mbu nabbi waffe yalina omuziro enswaswa. Hadisi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wal hadith fi al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu. Imam Muslim agamba Ibn Abbas yanyumya ngaga dakhaltu ana wa Khalid ibn al-Walid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baita Maimuna. Ibn Abbas agamba nze ne Khalid ibn al-Walid nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam twayingira mu nyumba ya Maimuna. Bwe tuyingira mu nyumba ya Maimuna, fa utiya bidhabbin majnudhin, ne baleeta enswaswa ku kijjulo, kyali kya nswaswa. Baleeta ekijjulo nga kiriko enswaswa nga bagikaliridde bulungi, bagyokezza bulungi, bagikalanze. Fa ahwa ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi, yani madda yadahu, nabbi kyeyava yanjuluza omukono bw'ati nga bamaze okuteekawo ebyokulya naye nga kuliko n'enswaswa. Nabbi n'ayanjuluza omukono bw'ati akwate atandike okubeera ng'alya. Faqala ba'dhu niswa allati fi baiti Maimuna, abamu ku bakyala abaali mu nyumba ya Maimuna nga bateekateeka ebyokulya, omu kyeyava agamba akhbiru rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an yaakula, nabbi mumubuulire kyagenda okulya. Nabbi mumutegeezezza, ne bamutegeeza ne bamugamba ya rasulallah innahu dhab, nabbi eno kijjulo kye baleese eno nswaswa, kuliko enswaswa. Bwe bamala okumubuulira sallallahu alaihi wasallama nti kuliko enswasa gyagenda okulya, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiki yakola? Nabbi sallallahu alaihi wasallam ma yuridu an yakula farafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu, farafa'a rasulullah, nabbi najjayo omukono bw'ati. Bwe bamala okumugamba nti nabbi enswaswa, farafa'a rasulullah sallallahu alaihi yadahu, nabbi najjayo omukono bw'ati bwe yali asitudde ng'agenda okukwata okutandika okulya. Fakultu, sahabi agamba kye nava mugamba omubaka nga nabbi ajjeewo omukono, aharamun huwa ya rasulallah, nabbi enswaswa eri haramu teriibwa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, nabbi sallallahu alaihi wasallam nagadi la, enswaswa teri haramu okugirya, si muziro. Walakinahu lam yakun bi ardi qawmi, naye waffe gye tuva e Makka enswaswa tebadde mbettera okulya, teriiyo ffe ewaffe e Makka tubali tetugirya. Aga nti fa ajiduni aafahu, kati nesiŋŋaanye nga omutima gwange tegujagala. Qala Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn Walid agamba nabbi bwe yayogera ekyo agamba nti fajtaradtuhu fa aqaltuhu wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya, agamba nti ze kasannawulira nga zemu teri haram, agamba kyenava njirya mu riwaya ndaga nti n'obugumba nembumeketa, nennuuna n'obugumba nagirya, nensensula n'obugumba, ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam antunuulidde bw'ati. Era n'abamu ku basahaba abaava e Makka, abatuuze b'e Makka nabo baalya. Wabula nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nze tenkolera, sijagala, ewaffe
tubali tetugirya. Hadisi eyo abawalimu abamu abaagala okunywezaawo obulimba bagireeta ne bagamba nti olaba enswaswa nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ewaffe e Makka tetubadde tetugirya. Kakati n'Abaganda baddembe ogamba nti ffe emmamba n'obutiko n'ekkobe n'omutima n'empologoma n'engabi n'endiga n'ente miziro gyaffe tetugirya. Lwaki tetugirya? Anti ewaffe e Uganda tetwamanyira kulya bintu ebyo. Hatha kadhibun, obwo bulimba. Eno hadisi eno gye tuva okwogera ey'enswaswa. Ekisooka nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama bamubuuza nti enswaswa eri haramu ogirya? Ekyasooka okuva mu kamwa ke nti la, teri haramu. Omuganda wa wano bw'omubuuza lwaki tolya mmamba, lwaki tolya butiko, lwaki tolya kkobe, lwaki tolya, agamba muziro gwaffe. Bw'ogirya mmamba ekutta, tenzita. Allah yagigaana, nedda Allah teyagigaana. Mutume yagigaana, nedda mutume teyagigaana. Lwaki togirya? Anti muziro gwaffe, nzikiriza. Abasiraamu kekadda tuveeyo tubategeeza obusiraamu bwammwe. Liyahlika man halaka an bayina, anayagala okuzikirira azikirire ng'ategedde bye twogera. Anayagala okuwona awone. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eno teyalaga mbu enswaswa eri haramu era muziro. Ekyokubiri ekiraga nti si muziro gwabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba be yajja nabo ab'e Makka mulimu abaalya, kiraga nti si muziro. Ekyokusatu, enswaswa nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba bagamba ekyamugaano girya kubanga akawoowo akaswa kaali kava mu nnyama yaayo ng'omuntu amaze ogirya kasigalanga mu kamwa nga tekawonya bulungi, ng'ate bamalayika baali nga bajja ewa nabbi n'atamu olwekyo. Naga nti nja kutya okwogera ne bamalayika olwa akawoowo akajja okuba nga kanvaamu mu nnyama y'enswaswa. Ekirala okulaga nti enswaswa tegwali muziro e Makka olwa gwe kakyotandika kuwulya busiraamu. Wali owuliddeyo e Makka nti waaliyo ab'enswaswa nga tebawasa banswaswa nga bwe kiri wane wammwe? Nti e Makka waliyo ab'enswaswa, abeddira enswaswa, kubanga mmwe emiziro gyammwe yatarattabu alaihi kathiru min al umuri, egyammwe gitambulirako obuwakatirwa bulungi, mulimu obutawasa, mulimu ki. Kale e Makka gwe wali owuliddeyo nti waliyo ekika ky'ab'enswaswa ekya nabbi nga tebawasa banswaswa balala. Abaffe wali owuliddeyo mu mannya g'abasahaba nga bakuga nti gundi Abdullah ibn Mas'udi ow'enswaswa ng'alanya, wali omuwuliddeyo? Ekyo kikulaga enswaswa tekyali kika kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula yagireka lwakugirya ng'omutima gwe gwali tegugyagala. Ekisembayo min wujuhi ibtali hadha alqawl, mu ngeri ze ziraga nti obufu bw'ekigambo ekyo kye boogera, omuntu nabbi ansa gye yawa yali emumalira. Yagamba ffe tetwagimanyiire ewaffe, ffe Abaganda wano bannayuganda abamu abasinga muli enseenene, naye enseenene tubeera nazo ku masimu ne tuziraga abavubuka ab'amawanga amalala, aba Indonesia, hata n'Abakenya abamu, n'omulaga enseenene n'omugamba zino bino tubiri ewaffe, anga astaghfirullah, nakwata ne kumumwa, nayagala n'okuvaawo ng'awulira emmeme mutankuse, bino mubirya, la ilaha illallah, bino mubirya nga omutima gwe gubyenyinyala. Kati omutima gwe bwe guba gwenyinyadde enseenene, kitegeeza nti enseenene muziro gwoyo guba gufuuse muziro gwe. Mwe bannayuganda wano mutambula ne mugenda e Thailand, ne mugenda egundi China, balya amakovu, balya ebikere. Senga bakuleetera ekijjulo ne bateekako amakovu nga bagakalanze bulungi, kati ekikere bakikalanze kiwanisa obugere kiti, ne bagamba haji mu bimu ku bijjulo bituwa abantu ennyo wano ewaffe. Allahu akbar. Ogenda okugira oti nogala nedda mundeke. Abaffe ekikere guba muziro gwo, ekkovu liba muziro gwo, okireeserwa kuba omutima gwo tegukyagala. Ne nabbi kye yabagamba nti nkireeserwa kuba omutima gwange tegukyagala, naye tekiri haramu.
abamanya ababuzaabuza basoma aya era ne baga nti Allah tabaraka wa taala yagamba mu Qur'an, ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Seeka bwagisoma ku mawuledi nga baga nti owulidde aya, Allah agambye abange mmwe abantu nze nabatonda nga mbajja mu Adamu ne Hawa, nenteekamu abasajja nenteekamu n'abakyala, waja'alnakum shu'uban wa qabaila, nembaterawo shu'uba amawanga n'ebika, litaarafu mumanyagane, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, abasinga okuntya, abasinga okuweebwa ekitiibwa mu maaso gange yoyo ansinga okuntya. Seeka abeenoonyeza ebyabwe abaagala okunywezaawo abantu mwaka ku mwaka ku bulimba, asoma aya bwekyo naga nti olaba ebika biri mu Qur'an, olaba amawanga gali mu Qur'an. Kakati ebimu ku bitegeeza amawanga gaffe kwe kuba nti ffe tetulya mmamba, tetulya butiko, tetulya kkobe. Ebyo bye bimu ku buwangwa bwaffe. Tumuddamu muddu wa Allah ne tumugamba muddu wa Allah weetegereze nnyo. Ekisooka abamanya abamu mu kuvuunula aya ya Qur'ani bagivuunulira kwene enzivuunula, baga ya ayuha nnaasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uba. Ma maana shu'uba? Abantu ababeera mu nsi emu, ababeera mu nsi emu. Era baga shaabu Sudani, shaabu al Ugandi, shaabu abe bantu abawangaalira awamu, shaabu Sudani oba Sudaniya, shaabu Ugandi abantu banna Uganda. Waja'alnakum shu'uba, ne mbateekamu ensi zammwe amawanga gammwe. Wa qabaila, ne bagamba qabaila Abaganda, Abanubbi, Abakakwa. Allah yali tategeeza Ngabi, Butiko, abeddira ekkobe, la yali ategeeza qabaila Abaganda, Abakakwa, Abanubbi, Abashiga, Abanyankole. Kale ne bw'aba yategeeza bika byammwe nga bw'oyagala nti bika byaffe bebe emmamba, bika byaffe bebe obutiko. Allah yagamba nti nabateekamu ebika byammwe mugifuula emizizo, yagala litaarafu, kumanyagana. Kubanga bwe tumanyagana mulimu amateeka ga shariya agamu nga gatambulira kumanya layini yo. Mathala oyinza okutta omuntu nga layini yo erina okusasulira, twagala tubamanye. Era Allah n'amaliriza n'agamba inna akramakum 'inda Allahi atqakum, abasinga ekitiibwa ebbeeyi wa Allah yoyo abasinga okumutya. Kale tusobola kubeera ng'oziza Allah be yakkiriza n'obeera mu basinga okubeera batya Allah, n'obeera mu bantu Allah bayagala. Oba tutegedde aya Allah yagamba ekyatuteesaamu amawanga n'endyo n'ebika ne layini zaffe litaarafu, just kumanyagana. Kyono bava mu layini ya gundi, bano batabani ba gundi, naye tagambye mbu muzize, mugambe nti kino miziro. Idhan ibadallah, baddu ba Allah tabaraka wa taala, faalamu manye anna fi tahrimi ma harrama Allah, fi tahrimi ma halala Allah wa tahrimi ma harrama Allah thalathatu mahadhil. Baddu ba Allah tabaraka wa taala mumanye nti mukuziza ebintu Allah bye yakkiriza n'okukkiriza Allah bye yagaana mulimu obubenje bwa mirundi esatu. Abaganda bawano obusiraamu bwe bwajja bwabasiŋŋaana ng'Abawarabu bwe baali ddala. Yensonga lwaki ntandikidde ku Bawarabu, kubanga bwe twogera ebintu bino mulimu abantu abatubuukira ne bagamba mbu ekizibu kyammwe temwawula Bawarabu na Baganda. Ffe obusiraamu bwatusanga tulina ennono zaffe ne layini zaffe n'endyo zaffe. Kati obusiraamu bwe bugenda okujja tusigaza obusiraamu ne tusigaza n'ennono zaffe. Waliwo n'ekyetwewuunyisa bwe tuba twogera bino nga tubibuulira mmwe abasiraamu, n'owulirayo omuntu atuddamu nga si musiraamu, atali musiraamu bino byenjogera bikukwatirako wa. N'owulira omuntu anziramu nga mushiriku, kabona bino byembuulira abasiraamu bikukwatirako wa. Kubanga gwe ekyakufuula kabona obeere mushiriku khalisa, kuba nti ebyobusiraamu wabigaana. Kati nze kyenjagala bano abasiraamu mbabuulire, obusiraamu bwe bayingira nti bulina kye butegeeza, bategeere nti kye bayingira kyekyo.
ababuvaamu babuveemu bagende nti twalinnya y'amagye tetujja kugisobola. Abanaasigalamu basigalemu nga bategedde obusiraamu kye butegeera. Oleme kutuula wano mu muzikiti ng'obusiraamu bwe wayingira tewabutegeera. Kyobola Allah yagamba nti am lam ya'rifu rasulahum, oba omubaka waabwe tebaamutegeera. Abasiraamu bangi bayingira obusiraamu naye tebaategeera nabbi Muhammad. Eddiini yaabwe tebaagitegeera. Bali awo kitengejja, asamira bw'asaala, amala abalongo bw'asaala, bw'atereka obulira bw'abaana, bw'alina yirizi, bw'alina obutanga bw'asaala. Bali awo kitengejja, bw'aziza. Abaganda bawano emiziro ogamba nti tuli bammamba, tuli ba kika kya mmamba, tekiina mutawaana. Tuli bampeewo, tutuma amannya ga mpeewo, tekiina mutawaana. Njagala munfune bulungi. Ekyo si kyenvumirira. Ogamba nti tuli bandiga, tutuma amannya g'endiga, ekyo si kyeŋŋaana. Wabula kyeŋŋaana kwe kugezaako ne kakutanda n'ogamba ffe tuli bammamba, tetulya mmamba. Allahu akbar. Ogamba nti ffe tuli ba butiko, tetuwasamu ba butiko. Oba okeetyabidde oba tewategeera busiraamu bwe wayingiramu. Ffe tuli bakkobe, tetuwasa bakkobe. Ate yenzikiriza y'abantu nga 85% kubabeera mu mizikiti. Bulijjo mbaga nti abantu abasinga bashiriku nga bo balowooza masabo. Neyo nzikiriza, eyo nzikiriza. Olina enzikiriza egaana Allah bye yakkiriza, eyo nzikiriza. Okugaana Allah bye yakkiriza n'ogaana omwana. Bangi mu basiraamu abali wano mu mizikiti, bw'ogenda okwogereza omuwala ewuwe asooka kubuuza gwani, n'omugamba nze Nsubuga mutaani wa Mbiru. Nagamba sole wano wezze okuwasa, naffe ffe ba Nsubuga. Oyagala kuwasa mwannyoko, oyagala kuwasa mwannyoko. Mulenzi tolina ddiini, tuggyeko akajanja twakalaba eddiini. Naffe tuli basiraamu era eddiini tujagala, naye kati munayogera mutya, muneyanjula mutya ku mukolo? Mwagala kutuswaza. Afiirawo tasobola kuwa muwala, agamba oli muganda wo, oli mwannyoko. Naye Allah bw'akugerera n'ofiiraawo n'obagamba nti bannange mbadde nzize kuwasa, naye Allah tabaraka wa taala omuntu abadde azze okuwasa wona ajjulukuse anti mugambe muganda wammwe bamuziike wano. Twalaba abaganda bakukyukira, ani agatta emizimu, twala eri ewaabwe Kasanda, oyo bamuzaala wano, ani amuzaala? Togatta mmandwa, twala emizimu, tetwagala abantu banaalulumira wano, bagaana okuziikawo. Oba muzeeyi waawo aganye okuwa omuwala ng'agamba yakuzaala olw'okuba oli wa mmamba, bw'omugamba munsalire ku ttaka anti ndi mutabani wammwe, bali kuwa? Bagana edda. Gwe naawe teebereza omuntu gwe bazaala e Masaka eri ekyotera ow'emmamba, n'agenda okuwasa e Bugerere, omuwala n'Nsubuga, oluganda luli ludda waawo, oluganda gwe lulaba waawo. Abavubuka ate mmwe musinga mu mizikiti, twagala mutegeera eddiini okusinga abazeeyi, kubanga abazeeyi emiziro abasinga gyabayingira mu nnyama, ne giyita mu nnyama ne gigenda mu musaayi, ne giyita mu musaayi ne gigenda mu magumba, ne giyita mu magumba ne gigenda mu busomyo. Abazeeyi abasinga emiziro gibali mu busomyo. Ne bw'omugamba eddiini yegamba kino tawuliriza. Eddiini ayagala gikolako bimu, ebyo atayagala bikola. Baddu ba Allah, obusiraamu bwe bwajja e Makka bwagaana emiziro, obuwangwa obukontana nabwo. Naye obuwangwa obutakontana na busiraamu, obusiraamu bwabulekawo. Tulina okukkiriza nti obusiraamu bwe bujja e Uganda, naffe bwe tuba twagala tubeere basiraamu, waliwo ebintu ebimu ng'obusiraamu bugenda bitugaana, ate waliwo ebyobuwangwa ebimu ng'obusiraamu bugenda birekawo. Bwe mutaakola ekyo fakad ahlaktum, mugenda kuba muzikiridde, mugenda kutuuka ewa Allah nga mwalina byoya byanswa nga temubeerangako basiraamu. Aqulu hadha alqawl astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal barru karim wa huwa at-tawwabur rahim. Oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku
ttaka, ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo. Rahima Foundation nga bali wamu ne Thuraya Islam Media beesowoddeyo okulaba nga baalirira emizikiti wano mu Uganda. N'olwekyo basaba abantu mwenna okuyambako mu kuwaayo okusonda ssente nga zino za kugula kapeti ez'okwalirira emizikiti wonna mu ggwanga. Twegattire wamu tuweeyo omutwalo gumu gwokka tubeere abamu ku abo abaneefunira ku saddaaka ekulukuta nga tuyita ku nnamba z'essimu zino eya Airtel 0708 222 330 ne MTN 0788 020 301. Yalirira emizikiti ng'owaayo kyonna ky'osobola weefunira empeera ku buli swala enaayimirira ku kapeti zino. Inna alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. عباد الله omuntu okuziza n'ogaana Allah byakkiriza mulimu thalathatu mahadhiri, mulimu ebintu bisatu ebyakabenje. Ekisooka أن ذلك يعد تعظيما وعبادة لصاحب هذا الفعل لمن أطاعه. Ogondera omukulu w'ekika ng'akuganya okulya emmamba, naawe omusiraamu ng'oli wano nga gwesubuga nga tolya mmamba, ogaana okunyula obutiko nga Allah yabukkiriza, ogaana okulya endiga nga Allah yagikkiriza. Bw'okikola ekyo gwakikoze obalibwa mu busiraamu nti osinza oyo omusajja eyakulagira, tosinza Allah. Osinza Gabunga, osinza mukulu wammwe w'ekika Lwemwa, osinza Ddungu, osinza Mugalula. Kasita okikola obumu ku bubenje bw'oyolekedde ekyo ekikolwa ekyokuba nti ogaaniddwa okulya emmamba, ogaaniddwa okuwasa omukyalo ow'obutiko, naawe n'ogaana okumuwasa, kibalibwa nti osinza oyo oyabalagira, tosinza Allah. Obujulizi ku ekyo buli ludda wa hadisi ya Adi ani Adi ibn Hatim. Adi yagamba qala Rasulullahi ataitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama. Adi yagamba nagenda wali omubaka sallallahu alaihi wasallama wa fi unuqi salibin min dhahabi, naye mu nsingo yange nali nyambaddemu essaalaba nga lya goyodi. Faqala alayhi salatu wassalam, nabbi kyeyava agamba ya Adiy, owange gwe Adiy, utruh anka hadha alwathan, suula essanamu eryo. Qala agamba nti fatarahtuhu, nendisuula. Fa ahwaitu ilayhi, nengenda wali nabbi sallallahu alaihi wasallama. Fa idha huwa yaqra'u qawlahu ta'ala, ngenda okumutuukako ng'asoma etteeka erigamba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Agamba ngenda okutuuka wali nabbi nga amaze okusulayo essanamu, ngenda okumutuukanga nti ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, baddira bakabona baabwe n'abakulu b'amadiini ne babafuula bakatonda, ne balekawo Allah subhanahu wa ta'ala. Adiyu bwe yawulira ekyo faqala aga nti neŋŋamba nabbi inna lasna na'buduhum ya rasulallah, nabbi tetubasinza. Faqala alayhi salatu wassalam, nabbi kyeva ŋŋamba alaysa yuharrimuna ma ahalla Allahu fatuharrimuna, tebabagaana ebintu Allah bye yakkiriza nammwe ne mubyeziyiza. Tebabagaana okulya emmamba, Allah agamba emmamba lya eyagitonda, atagitonda agamba tolya. Astaghfirullah. Omuntu aliwo n'omusiraamu azze kusaala yatwala byoli atatonda mmamba ebya Allah n'abirekawo. Kyewuunyisa abakulu b'ebika abatali basiraamu, bw'ogenda n'omubuuza embizzi eriibwa omukulu w'ekika kyammwe agamba terina butawaana, omukulu w'ekika agamba embizzi eriibwa. Bw'omubuuza omwenge gunywebwa, omukulu w'ekika atali musiraamu agamba gunywebwa. Bwe nkubuuza gwe omusiraamu embizzi ogirya, ogamba nedda sigirya. Omwenge ogunywa, nedda sigunywa. Lwaki? Allah yaŋŋaana. Omukulu w'ekika akkiriza okulya embizzi, gw'ogamba sigirya kubanga Allah yakola ki? Yaŋŋaana. Kale ate wulira kino kyewuunyisa. Omukulu w'ekika ate kati agamba emmamba teriibwa, ate Allah agamba eriibwa.
omuntu oyo yennyini yuli akkiriza ebya Allah kati wana atakkiriza bya mukulu wa kika. Obwongo bw'abantu abamu bwagala kukebera bajama munansonyiwa. Abantu abamu bagala kutwalako mu kyuma bakebera obwongo balabe babulamu. Wali okkiriza nti embizi teriibwa lwaki? Kubanga Allah yagigaana wadde omukulu w'ekika agikkiriza. Kati ate wano omukulu w'ekika agamba emmamba teriibwa, Allah yagitonda agamba iriibwa, ate otutte bya mukulu wa kika. Gwe omuntu omu oli nawolovu, oli kamiliyoni, weekyusa amabala buli ddakiika. Ebyo byekyusize walala mu masabo, mu biggwa, naye si mu Busiraamu. Mu Busiraamu olina kuba bw'oti. Allah kyagamba yeddiini. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amwongerako n'amugamba wayuhalliluuna ma ahalla, agamba sallallahu alayhi wa sallama si kyekyokka, laysa yuharrimuuna ma ahalla Allah fatuharrimuuna wayuhilluuna ma harrama Allah fatuhilluuna. Ate Allah biyagaana barikkiriza nammwe ne mubagoberera. Qaala bala, n'amugamba ekyo kyo tukikola. Faqaala alayhi salatu wassalam fatilka ibadatuhum, okwo kwe kubasinza. Kasita omukulu w'ekika agaana ekintu naawe n'owulira omusinza. Era mu kabuli bajja kukubuuza obadde osinzaani nti Allah. Bagambe nti ani yagaana okulya emmamba? Bw'oba obadde osinza Allah. Nga bigenda kuddugalira, ng'ogenda kutuuyanira mu kabuli nga teri akutaasa, nga gabunga ali eyo musajja atuba mukuba kibooko, gwe naawe otuuyana bibyo. Allah agamba lya emmamba yagitonda, ate agitonda agamba tolya. Gwe omusiraamu asaala otwala byoli. Astaghfirullah. Ekyokubiri, min khutuwati hadha alfiiru, akamu ku bubenje obuli mu kuba nti mweziyiza emiziro abaganda nga te Allah yabakkiriza, yuaddu dhalika taaddi ala haqqi llahi subhanahu wa ta'ala. Ekyo kye mukola kibalibwa kulumbagana woofiisi ya Allah. Mulumbagana woofiisi ya Allah. Lwaki? Lianna sultata tahlili wa tahrim, kubanga obuyinza obugaana ebiriibwa n'obukkiriza ebiriibwa fil islaami, mu Busiraamu mwenjogerera. Kyobola saagala bakulu babika banziramu. Nze ngamba Basiraamu era mbagamba bya Busiraamu. Gwali masabo tebikwatako bino. Abasiraamu bagamba obuyinza obukkiriza ebiriibwa n'obugaana ebitaliibwa. Kino kigambo ky'abamanyi banene. Bagamba nti fil islaami, mu Busiraamu, fi yadi lkhaliqi subhanahu wa ta'ala, buli mikono gya Allah yekka. Fahuwa alladhi yuhallil wa yuharrim, yekka yakkiriza ebiriibwa yagaana ebitaliibwa. Fala yamliku tahrimu shay'in, tewali n'omu alina buyinza bugaana kintu. Tahriman muabbada, olugaana olw'olubeerera, nga bwe babagaana emmamba, nga bwe babagaana obutiko. Tewali alina buyinza bugaana kintu ng'olugaana lwa lubeerera. Nga bw'osiŋŋaana mu nnyumba zammwe Abasiraamu mulimu obupande, naawe osobola okukalaba abaana n'abazzukulu omuziro mmamba. Astaghfirullah. Kale koma ku baana bo bayinza okuba nga ggwe ogamba abaana naye n'olumba n'abazzukulu. Abazzukulu bagazaki okola ddaawa ey'ekiyaayi eyo, abaana n'abazzukulu omuziro obutiko. Allahu akbar. Era obupande gye buli mu mayumba g'Abasiraamu. Abaana n'abazzukulu omuziro ndiga, abaana n'abazzukulu omuziro nte. Wama yaqiluha illa alalimun. Bino byembagamba bitegeerwa abategeera. Abalina kanzunzu tebajja bitegeera, era bajja kuntemera nti oyo Munyarwanda, oyo Mutanzania amanye ebyobuwangwa by'abaana, tasobola kwawula ddiini na byabuwangwa. Kati nze bwe sibyawula ebyeddiini nga nasomya ebya ddiini, kati olowooza atya ku mulala? Abaana n'abazzukulu omuziro mmamba, gendo gye yakapande ako okuggyako ab'ente. Ab'ente balimu oluyaayeyaye, balimu olukulupyakulupya, kubanga buli mukolo akanyama kabeerako. Balaba nga tebajja kusobola butalya nnyama, era ogenda kuba bayogera ebigambo by'okwerogoza. Simanyi tweddira nte, simanyi kikere, simanyi nte ya lubombo, simanyi teririko mukira. Bo bategeera balimu olukulupyakulupya. Toyinza bagaana kulya nnyama, gwani gw'onoogigaana? Ku buli mukolo kubeerako akanyama. Adde wabbali mbu talya nnyama. Ebyo byammwe ab'emmamba, simanyi n'ab'ekkobe n'ab'omutima. Naye oweete era nga nine gaffe tweddira kikere, teddira ya lubombwe, teddira terina mukira, n'abiteekamu oluzunguzungu awo ssebo, nalyo ennyama. Kati gwe n'ogaana mbuli wakkobe ennyo ssebo, imaani ekutta. La hawla wala quwwata illa billah. Okugaana omuntu okulya ekintu
tewali ayina kumugaana ku nsi kuno ng'olugaana lwalubeerera okujjako rabbu samawati wal ard. tewali muntu yuharrimu shay'an tahriman muabbada ala ibadillah waman yafal dhalika, uli bagamba waman yafal dhalika, omuntu yenna bwakikola n'agaana abaana be temulya mamba n'abazzuku temugirya, fahuwa yatajawazu haddahu, abasusse walina okukoma, wayatadi ala haqqi llah alkhaliq, era aba amaze okulumbagana haqqi ya Allah, wayastahiqu liqab wallana. Abayibaga nti akakatibwako oyo omusajja abakikoze al-iqabu, okubonerezebwa, wallana, n'okubeera nga tumukolimira. Omuntu oyagaana abantu okulya emmamba, abamanyi bagamba akakatibwako okumukolimira buli wetumusanga, kubanga agaana abantu Allah bye yabakkiriza okulya. Allah tabaraka wa taala kyobera agamba mu Qur'an, qul araaytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. Allah agati mulaba riziki Allah gye yabasiza, ne mukeera ku makya ne mwerogozza, ne mugamba emwe eri haramu, ekkobe teririibwa, simanyi si ya mmamba, ate amazzi nnywa. Kul Allahu adhina lakum, ekyo Allah yakibakkiriza kye mukola. Mulaba abo be musinza, be musaba abakulu b'ebika abatali Allah, aruni madha khalaqu min al-ardi, mundabe ku nsi batonda ki? Am lahum shirkun fi samawati, oba basharinga ne Allah mu ggulu ng'atonda emmamba n'aleetayo akataffaali. Ituni bikitabin min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Allah amuleteyo bwino okuva edda oba akanyiriri konna ng'emmamba n'ekkobe tebiriibwa, bwe mba mwogera mazima. Baddu ba Allah mutye Allah, oyo gwe mwakkiriza mubeere basiraamu zahiratan wa batina. Akabenje akasembayo mu bubenje obw'okugaana ebintu Allah bye yakkiriza, abamanyi bagamba nti anna tahrima ma ahallahu Allahu yuaddu kufran ijmaa. Okugaana ekintu Allah kye yakkiriza, tahriru ma harrama Allah au tahrim ma halala Allah, kufran ijmaa, yuaddu kufran ijmaa. Abamanyi bagamba nti omuntu kasitaagaana ekintu Allah kye yakkiriza, oba nakkiriza ekintu Allah kye yagaana, kasitaaba nga ategeera baada intifai lmawani, nga tujjeewo byonna ebiyinza omumusonyiisa. Gamba senga abeera mukulu ne tumubuuza otegeera bulungi, nti ntegeera. Oli musiraamu? Nti ndi musiraamu. Gayru mukra, waliwo akase? Nti tewali ankase, byenjogera mbitegeera bulungi. Ne tumubuuza emmamba teriibwa? Nagamba teriibwa. Ne tumugamba nti okimanyi nti Allah akkiriza ogirya? Nagamba nkimanyi. Ne tumugamba lwaki gogamba teriibwa? Naga yaki mujjeewo nammwe ebyoludiinidiini nga tuga ovuddemu mu busiraamu. Ijima abamanyi bonna bakyegattako ekyo. Kiringa omuntu bwajja ne tumugamba embizi eriibwa, n'agamba embizi eriibwa. N'omugamba oli musiraamu? Nti ndi musiraamu. Oli mukulu? Ndi mukulu. Otegeera bulungi? Ntegeera. Waliwo akase? Nti tewali. Embizi eriibwa? Nti eriibwa. Allah agigaana nti ajjawo nammwe mwasussa akajanja, avaamu mu busiraamu n'afuuka nga matayo. Kati gwe batukubuuza lwaki tolya mmamba, olina okutuwa ansa ematiza. Lwaki tolya mmamba? Lwaki tolya butiko? Lwaki tolya kkobe? Lwaki tolya ndiga? Bane ansa emanyi, kubanga Allah yasaba ansa, utuni bikitabi min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Muleeteyo obuufu bwonna oluberere lwa Qur'ani nga bugaana okulya ebyo ebintu ebyogeddwa. Allah agambye atharatin min ilmi, obuufu naye nga bwa kigezi. Genda tule mu maaso ga kitaawo gajjajjaawo, ombuuza naye taata mmamba lwaki teriibwa? Akuwe wino nga wakigezi Allah gwayagala, ajaga watabulika, wayonooneka, simanyi naye wafuuka gundi. Ebyo si ansi, ebyo tetubyagala, no sense. Twagala bwino, ffe tuli basiraamu zahiratan wa batina. Ekisembayo oli ajja kugamba, oli ajja kugamba eyo nkola yaffe ya kitundu ya buwangwa. Ffe Mbaganda tetuli ebyo, nnono zaffe, bulombolombo bwaffe. Ayina eyo entegeera, wulira kino. Bannashariya bagamba anna al-aadata muhakkama idha lam tukhalifu shara Allah. Enkola y'ekitundu, mu kitundu kyammwe temulya mmamba, temulya butiko, temulya kkobe, no problem. Enkola y'ekitundu ekolerwako naye ddi nga teyawukanye na shariya.
eyo kaida gy'obooteka mu mutwe. Enkola yammwe yonna ey'ekitundu tukkirizibwa ogikolerako mu shariya, naye ddi nga tekontana na shariya. Bw'otuleetera enkola yammwe tugiteeka ku mizaani y'eshariya. Eshariya bwe tugamba nti eyo sigirinaako obuzibu nga tugamba mugikole. Eshariya bwe tugamba nti nedda eyo ngirinako obuzibu kubanga egaana omuntu okukola Allah bye yakkiriza nga tugamba eyo enkola y'ekitundu nfu. Lwaki? Kubanga ekoonaganye ne shariya. N'olwekyo mulekaawo okugamba mbu bino bya buwangwa, buno nnono, buno bulombolombo. Obulombolombo bwe tukkiriza bwe butakontana na shariya. Wamma gw'ogamba nti owengeye tawasa wangeye, ow'emmamba tawasa wa mmamba, towasa mukyala wa muziro gwa maamawo, ekyo kikontana ne shariya. Kitya? Kubanga Allah yatugaana abakyala abalina okuwasibwa mu suratu Nisa, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ. الآية نار ملايو بيرارو كموغلا بنا نغت وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. abo benjogedde bwe baggwako abasigadde bonna mbakkiriza mubawase nga mukozesa ssente zammwe. Allah nti bano bokka beŋŋaanyi be mutawasa, abasigadde mubawase nga mukozesa ssente zammwe. Kati gwe ofuna omuwala nga walugave, nammwe muli balugave, ng'oyagala okumuwasa, taatawo naggamba tawasibwa. Eyo enkola egaana ekontana ne shariya. Omukyalo ow'olugave atanzaala, atali maama wange, atali mwannyinaze, atali abo Allah be yagamba akkirizibwa okuwasa. Ebyo bitegeerebwa baulul albab, abalina enzikiriza ennungi, naye abalina aqaida alfasida, enzikiriza enfu mu mitima gyabwe, bajja kufuluma ng'era banyonyoosa. Omusajja yantabula, ebyo bigambo tebimuva ku mumwa. Bw'atava ku shirika abeera ku miziro, bw'atava ku bino abeera ku bino. Eyo ddiini. Ebyo bye mbagambye ye ddiini yammwe. Bw'oba oyagala kola bino bye ŋŋambye, bw'oba toyagala kola bino, ne kino kali mu kitegeere. Omuntu tewali akugaana ku sitteeko okulya enseenene, sitteeko okulya emmamba, sitteeko okulya endiga. Naye bw'oba togiridde, njagala oŋŋambe kimu kyokka, sigirya lwakuba sigyagala. Basi sigirya lwakuba sigyagala. Naye togeza n'okiisa mu kamwa, sigirya lwakuba muziro gwaffe. Gamba nze sigyagala bwagazi. Naye togeza ate naawe agamba sigyagala. Sooka olyeko jama ndyoke nkakase nti omutima tegugyagala. Naye okutandikira noga nti sagala nseenene, otandise ddi obutagyagala jama. Kuva dda togirya ogamba muziro gwo. Sooka ogiryeko era muve wano ab'enseenene mugende awo ku butale bonna mugule enseenene ziggweko. Ab'emmamba mugende mulye emmamba kawungeezi, mugitwalire n'abaana bamekete emmamba, bajja kugirya nga Khalidi bwe yali enswaswa. Yagala nnyina girya n'emmeketa n'obugumba mu maaso ga Nabbi. Twalira ku baana b'emmamba gwe ensubuga. Abaana bagirye bakusabe n'enkya endala. Bagenda ati eno ew'omukamala obukamazi. Ate abasajja bagamba mbu nnungi nnyo mwana wattu. Mujja kubuuza abasajja bakulu bajja babuulira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. Oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku ttaka, ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo, Rahima Foundation nga bali wamu ne Thuraya Islam Media beesowoddeyo okulaba nga baalirira emizikiti wano mu Uganda. N'olwekyo basaba abantu mwenna okuyambako mu kuwaayo okusonda ssente nga zino za kugula kapeti ez'okwalirira emizikiti wonna mu ggwanga. Twegattire wamu tuweeyo omutwalo gumu gwokka tubeere abamu ku abo abaneefunira ku saddaaka ekulukuta nga tuyita ku nnamba z'essimu zino eya Airtel 0708222330 ne MTN 0788020301. Yalirira emizikiti ng'owaayo kyonna ky'osobola, weefunira empeera ku buli swala enaayimirira ku kapeti zino.